The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Weewaawo kulikayo nnyo mukuwumulamuko program ekyali ya Mighty Drive nze omumbejja Luwedde Lilian tutambula ffena okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Ensonga ze twogerako za byabufuzi na bukulembeze bwa Uganda. Weewaawo tutunuulira ekibiina ki Democratic Party ekimu ku bibuuzo ebyebuuzibwa bannayuganda. Ekibiina kino kiri ku ludda oluwabula gavumenti oba bano nno bagenda mu mukago n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM era nga omukago guno Honorable Norbert Mao agamba nti bo bagufunyeemu bya nsusso era nno olunaku olweggulo bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire yategeezezza nga bw'alina ekinyegenyege ky'okwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika bwa Parliament era ng'agamba nti newankubadde nga sipiika ava mu kibiina ekiri mu buyinza oba ekibiina ekisinga ababaka abangi mu Parliament bano n'endagaano gye balimu oba enkolagana gye balimu n'ekibiina ki NRM emuwa ebbeetu oba emusobozesa okuba nga ate agenda maaso n'okwesimbawo. Kale nno ajja genda mu maaso n'okuba nga yeebuuza ate ku bannayuganda babe nga ate bamubuulira oba nga kyetaagisa okwesimbawo oba nno nga tekyetaagisa. Ebyo nno nabyo tugenda kuba nga tubimulungula ate mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri. Naye nga nkutegeeza teekayo comment, teekayo ebibuuzo biteeke mu comment section ku pages zaffe Alternative Digitalk oba Digitalk TV ku Facebook. Nja kuba nga mbisoma so nga ate gwayise ku YouTube bw'oteekamu Alternative Digitalk tusobola okuba nga ate naawe comment yo tugisoma tube nga tutambulira wamu. Ndi ne Julius Dumba ate nno munnange ono publicity secretary wa Democratic Party mu Rubaga North. Byonna bye tutandikiddeko byongedde okusiiga ekifaananyi UID bweyimiridde na biki ebigenda mu maaso esaidi eyo. Naye nno mu ssaawa yaffe kati eno ey'okubiri njagala tuyingireko mu politics ow'ekibiina ku mutendera ogwa waggulu ng'ovudde ku gw'abavubuka wabula tuyingire ddala okumanya buzibu ki obuleetedde DP okubeera nga bweri ssaawa zino ye abaffe DP wa watuufu we yaviira ku mulamwa.
to some people baali balowooza nti Democratic Party erina kubeera mu bantu ab'eggwanga bweriti oba eddiini bweti. Ye mukulu Norbert Mao agamba nti DP ya bonna nga teyawuddeeko nti ono wa ggwanga lino ono wa ddiini eno. N'agamba nti abamu ku bazze nga balwanyisa oba ku bazze nga beemulugunya ku bukulembeze bwa Democratic Party bazze nga bamugamba nti balwanirira kibiina ky'abajjajjaabwe oba balwanirira kibiina bataata baabwe kye baakolera obutaweera obutassa mukono okulaba nti kiyimirirawo. Bituufu si bituufu. Awo nno Julius ajja kubanga ate ye atubuulira. Bwe tuyingira mu Democratic Party eno olwo kati tuvudde ku UID tuyingiridde ddala ku bukulembeze obw'ekibiina ekyo oba n'engeri gye kize kitambuzaamu ekibiina. Gwe weewa otunuulira noga nti wano DP we yaviira ku mulamwa. Democratic Party ndowooza mukulu Honorable Mao yatutimba bbula. Twamuwagira ebbanga ebisanja ndowooza bibiri ebyasooka okuva 2011 nga tulowooza y'omu ku bakulembeze abagenda okutwala ekibiina kino mu maaso. Musajja mugezi nnyo mutunulira qualities z'alina. Yes. Munnamateeka omutendeke ate nga Democratic Party ekkiririza nnyo mu nfuga ey'amateeka. Bw'ajja n'ayogera olabira ddala nti Uganda ensuubize buli omu gye yeetaaga ye entuufu. yabatimba bbula atya? Yatutimba bbula. Tetwalowooza nti tetwakirowooza oba tetwakiteekako mu birowoozo okumubuusabuusa. By then abantu baatugambanga oyo ali bw'ati oyo ali bw'ati naye nga ffe tulaba kirala. Nga tulowooza be bano abasekeeterezi abaagala okusekeeterera omukulembeze waffe ow'ekibiina gwe twalabamu essuubi erya Uganda buli omu gy'ayaayaanira okusinziira bye yajjanga ayogera mubijjukira. Ebigambo ebyamufubutukangamu ebikaawu eri gavumenti eno n'ebikolwa byayo emabega wali mu bisanja biri ebyasooka. Nga tetumanyi nti kuva mabega gwali mupango yali atutimba bbula kuggusa missoni ye eyamuleeta mu kibiina kya Democratic Party. Mission ki? Mission etandise okurealizingibwa tutandise okugirabako. Twatandika okugirabako mu 2022 bwe yayingira enkolagana wakati we ne Mwami Museveni. Ate n'agitwala nti ya kibiina kya Democratic Party. Teyeebuuziza ku memba n'omu, teyeebuuziza ku bakulembeze ba kibiina because era by then nali mukulembeze. Nti kino tukoze tutya because ekibiina kya Democratic Party kirina arms views mwe ziva. Tosobola kugenda kale ne bw'otandise bammemba bonna. Wakiriita obukulembeze obwo batuukako direct. Yagamba ababaka yabayita. Ababaka ba Parliament nabo beegaana nti tabayitanga. Nti era ne bwagamba nti yabayita baayogera ku nsonga ndala. Ye n'akitwala because kuno okwefuula tukulabye ng'akukoze emirundi mingi. Bwe yeefuula n'agamba nti ne mu delegates conference tulina amendments za constitution ya DP ze twayisa ze tutayisangako. Era ze zimu ze yatwala mu electoral commission yegazeetinge. Aze yeefuula ali ebigambo bye. Mu DP mulimu DP endala. Kubanga watugambye DP eriemu. Naye bw'ogamba nti ebintu byagendanga mu maaso okutuuka ku level eyo. Mugenzi mu nkolagana ne NRM ababaka bagamba tebagimanyiiko, bammemba abalala bagamba tebagimanyiiko. Weewaawo nno ssemateeka akoleddwamu ennongoosereza, ssemateeka w'ekibiina. Nammwe mugamba temwabitegeerako. So mu DP mulimu DP endala mwe gye mutamanyiiko. Norbert Mao yakozesa olukujjukujju engeri gye nkugambye nti musajja mugezigezi. Ng'ebintu ebimu abiyisawo because National Executive Committee yagikulembera yali ku top yaayo. Ate nga neeka eyo ye running daily activities ez'ekibiina.
okutuuza body endala efuga National Executive Committee yebeera National Council oba National Delegates Conference kigitwalira ebbanga okutuula ne National Executive Committee Mao kennyini yagunjaawo akakiiko akalala ke yatuuma Management Committee ne bakagunjaawo k'abantu ndowooza nga 8-10 okuva ku lukiiko lwa NEC oluli waggulu w'abantu abasukka mu 3 because wandigambye nti waakiri bano 30 okwambuka bonna ne bakkiriziganya kyekimu naye ate olw'obulungi bw'ekibiina bayinza baba bakkiriziganya tebakkiriziganyangako byenkugamba bino byonna byayisibwa akakiiko kali ak'ekimpatiira ke baateekawo aka management nti k'abantu nga 10 abantu 10 ab'olubatu be basalirawo national party ey'abantu bonna ab'omu ggwanga ssemateeka w'ekibiina kya DP abaamukola tebaali basiru kuteekawo bodies za njawulo nti waliwo NDC waggulu waliwo National Council eddako ne kuddako NEC nti waliwo ensonga ezimu ezitasobola kukkiriziganyazibwako lukiiko lw'abantu batono nga zirina okurifaalingibwa mu lukiiko olunene olwa membership kati ensonga ng'eya cooperation agreement eyasayiningibwa NEC yokka tesobola kugikkiriziganyako because ezingira wamu membership y'ekibiina yonna eri national eyo ensonga yali erina okutwalibwa either mu National Council oba n'erinda National Delegates Committee tekyakolebwa kyenkugambye nti yayina mission kubanga ng'ozze emabega DP yatandika mu 54 DP kyekibiina kyokka ne gye buli kati ekikyalina ba members okuviira ddala ku kyalo ng'otuuka ku kyalo ne bagamba kuno aba DP baluwa ng'olaba famire engundiivu nga ze Democratic Party era mu bukulembeze buno obwa Mao bwe tulabye nga bammemba ba Democratic Party badduse ne bagenda mu bibiina ebirala n'abandi ne bakola ebyabwe bw'otunuulira National Unity Platform amaanyi agaasooka yagajja mu reunion za Democratic Party ze twatandikira wano e Makerere ne tuyita Honorable Kyagulanyi ng'omwogezi omu ku boogezi abaaliwo e Makerere ne tuzitambuza eggwanga lyonna Masaka wa era ne tujjamu people power ennene by then mwali temunnalaba buzibu bwonna na Honorable Mao ng'omukulembeze kyenkugambye nti yatutimba bbula awo wonna nga tulowooza tukyali ku muntu ayagala ekibiina naye sijja kugamba nti yakyuka ku luno kubanga mu kutunulira kw'ebintu nze nga Ddumba kwendaba yali yakyuka dda mu kujja mu bukulembeze bwa Democratic Party ye yalina ebigendererwa bye ng'omuntu naye ng'abitukwese kaseera katuuka butuusi n'agamba nti kati ke kaseera nsazeewo n'ayingira enkolagana ne Mwami Museveni ne bamuwa ekifo nga minisita ne bye bakkaanyaako ebirala Honorable Siranda n'agenda mu Iyara awo wonna ng'ateekateeka ngeri yakusaanyaawo kibiina kya Democratic Party ebiruubirirwa bya Mao n'akakundi ke byakusaanyaawo kibiina kya Democratic Party ng'ekibiina ekikyasinza okubeera eky'amaanyi Mwami Museveni President Museveni oyo tayagala nnyo bibiina bibeere nga byamaanyi newankubadde nti yeefuula nti yateekawo multi-party democracy yateekawo kiguumaaza omulaba ng'ebibiina byonna wadde yabikkiriza bibeerewo naye multi-party democracy gwe tulina e Uganda wakiguumaaza bwezezayoko ebimu ku bigambo bya Honorable Norbert Mao bwekituuka ku cooperation agreement eno yalambika n'agamba nti bagenda mu mukago guno naye balina bye bakkaanyaako okulaba nti bikolebwa nga ekifaananyi ekinene ye Uganda n'okulaba nti obukulembeze bukyusibwa mazima n'obwenkanya because ebyafaayo biraga nti Uganda tekyusangako bukulembeze mu mirembe byebimu ku nsonga enkulu ezabatwala mu agreement eno agreement yali ya 2022 nga twakava mu kalulu tuli mu 2026 bw'otunula
ku bye bagamba nti bakkaanyaako kiriwo ekikoze ng'ogyeko ekifo ye kye yeefunira n'ekifo kya Honorable Siranda naye kye yeefunira ekya iyala birala kiggwe byolaba byolowooza nti bino byatuukibwako because ife abaagiwakanya from the word go nga tuwulidde buwulizi nga tennagenda na mawulire nti yagisayininze ne tugiwakanyizaawo ne tufulumya statement ne tuyita ab'amawulire mwenna ne tubayita nga tubategeeza nti ffe ng'obukulembeze nga bammemba ba DP tetukikkiriziganyangako because omuntu gwe tudiringa naye tumumanyi tudirinze naye ebbanga ddene Mwami Museveni ng'akyali mulamu ng'akyasobola okuyimirira tasobola kukkiriza kufugibwa pulezidenti mulala olaba yeefuulira banne bwe baalwana kati gwe Mao oveeri ogambe munzize kukola transition mu gavumenti eya Mwami Kaguta because yalaba nga dialogue eyinza okuba yejja okuvaamu omulamwa tosobola kudialoginga na muntu akusinga maanyi akusinga essente akusinga amaanyi alina obuyinza nanti yagamba nti ensonga omuntu watuukira kudda anti ye Uganda ffenna kye twagala Uganda eteredde Uganda empya Uganda ennongoofu etambulira ku nfuga ey'amateeka naye tosobola kugenda mbu ogenda kuteesa na Mwami Museveni kubanga enteesaganya zizze zibeerawo ez'enjawulo ku leve ez'enjawulo baateesako ne Dr. Besigye enfunda eziwera ne bigaana iPod yatuula nga ezezimu ku mpenda ze basala okulaba nga tufuna transition ey'emirembe etaliimu kuyuwa musaayi. Mao n'agenda nga muntu teri amutumye tewali birowoozo bye tumuwadde nti genda bw'oba otuuse ku mmeeza tuteesezza kino ye yatwalayo interests ze ng'omuntu ndowooza olaba ekyali ku forward front kufunayo kafo ka bwa minisita n'ekifo ekirala kye yasaba kyali kya bwa state minister ekitaafunika n'asabayo ndowooza ba commissioners naye ate ye mukulu Siranda alabika nga ategerera ddala ebyali mu ndagaano eyo anti baali bakukuta babiri bwe bati kyoba olaba era baagisayininga babiri era byali byakyama twabiwulira buwulizi ono naye mukulembeze wa kibiina kya Democratic of course yali by then ne kaakati bepaatiise ne baddako naye ate abantu banna Democratic Party be baabalonda ku bifo bino ebyobukulembeze ffe twabalonda mu bisanja biri ng'oggyeko kino beetaddeko n'emmundu mwabiraba embalala biri ffe twabalonda nga bamaze okujja ne batubuulira nti tugenda kukola kino tugenda kukola nze saayigaana nze omu ku baalonda Mao eggulu ekata misaaliyo kubanga nali siri delegate wadde nali mukulembeze nali siri delegate naye eggulu naliyo namulonda nga ndaba vision gy'ayina. Olowooza lwaki obukulembeze bwa Honorable Norbert Mao buwakanyiziddwa nnyo? Are there tribal cards that are being played in the party because he's not a Muganda? Tewali bukulembeze butawakanyiziddwa mu kibiina kya Democratic Party n'obwa owekitiibwa Ssebaana bwawakanyizibwa. Okuwakanyizibwa kuno kw'obukulembeze kuwongedde okulaga nti Democratic Party erina ebituli bingi eby'okuziba. Abakulembeze bali mu kuva mu kibiina. Weesanga nti enkola y'emirimu ya DP eyali emanyikiddwa emyaka nga 2 emabega bw'ogitunuulira ssaawa zino n'ogiteeka ku minzaani byawukanira ddala. Of course byawukanye nnyo ku mulembe gwa Mao nti abakulembeze abalala tebaakola bintu biswaza bintu bityoboola bintu byesitaza bintu birifirufi bwe bityo nga bukulembeze bwa Norbert Mao naddala mu kisanja ekiwedde. So is Norbert Mao the problem of Democratic Party? Very much so. Norbert Mao bwe buzibu bwa Democratic Party bwe buzibu bwa Uganda. Let's talk about the tribal cards that are being played. Tewali tribal card. Nti abamu kubagamba nti balwanirira ekibiina bakozesa nnyo statements eziga nti kino ekibiina kye tulwanira ky'abajjajjaffe ky'abataata baffe. Bajjajjaffe buli omu alina jjajjaawe. Nze jjajjange bw'aba Muganda Imaamu Makumbi muganda wange ava mu Western naye alina bajjajjaabe abaali aba DP.
nti ne Nobert Mao alina bajjajjaabe ab'engulu abali aba DP. Bwe tugamba nti bajjajjaffe tekitegeeza nti aba Buganda bokka. Nti mu Eastern Kirya Ismaili alina bajjajjaabe abava mu Eastern abasoga ab'Embale bwe bali Gilbert eyali yesimbe kuba national chairman ava Mbale naye alina bajjajjaabe abali aba Democratic Party. Tekitegeeza nti bwe tugamba nti bajjajjaffe tutegeeza ba Buganda. Tutegeeza abo abali ba member ba DP abasookawo. Abo abagunjaawo. Bayinginiya Kasolo. Ba Boniface Byanyima. Ba Benikito Kiwanuka. Abamu ku batandika bajjajjaffe. Newankubadde nti abasinga bava mu Central naye mulimu n'abatava mu Central. This is a national party. Era y'ensonga lwaki nti nze Ddumba nali mpagira Nobert Mao ng'omuntu regardless because twalaba visions yayina ng'omuntu ku lw'ekibiina. Era ne bwe wabaawo omuntu omulala ajja okwesimbawo neyesobolayo nga tulaba nti ddala yasobola okutwala ekibiina oba avuddewa regardless kyetusinga okwagala nti otambulira ku ideologies n'emiramwa emituufu Democratic Party kwe yazimbirwa. So Nobert Mao takyakole eyo kadi agipuulinga lwa nsonga ayagala kufuna sympathy. Anoonya sympathy. Kyobola bagijjayo buli kiseera lwe twogera ku kituufu. Buli lwe tujjayo amazima, buli lwe twagala okutereeza, buli lwe twagala okulongoosa ng'ajjayo kadi eyo. Nti bampalana lwakuba nti nveeno. Nti bampalana lwakuba nti nveeno. Mwagenda mu kkooti okuwakanya obukulembeze. Ensonga zituuse. Era tukyali mu kkooti. Batusinga omusango Embalala. Mwaka oguwedde ndoza it was September. Musuubirayo bwenkanya mu kkooti. Tujja kubufuna. Batusinga baraisinga points of law. Naye nga tebawuliriza gisiti ya musango. Kubaga mwatwala mu kkooti ye Minister of Justice and Constitutional Affairs. Naye ate era amateeka nga bwe gatambula si yateekeddwa okufuga wadde ajja kukola bingi ng'era bw'azza abikola. Nga bwe yabikola Embalala ku mulamuzi omu ffe twamugamba kye tulina bwe budde ne ssente tujja ziteekamu n'amagezi tujja gateekamu n'obumalirivu tubulina ne bwe tunaabeera nga tugenda ku Constitutional Court. Twavudde mu High Court Embalala nga wadde ruling nti omusango teguli supposed kweyongera maaso olwa points ze baraisinga nti tetwa exhausting internal remedies. Internal remedies ezitalinawo mu kibiina because constitution ya DP entuufu va kuwena empaatiike te providing for internal teina weeraga internal remedies zogoberera naddala ng'olina kyewemulugunyako bakukulembeze naddala ku level eya waggulu national delegates committee kubanga gwe bw'ogamba nti national executive committee gy'owawaabira ate ogende bano bye bagamba mbu olina kuddayo ate mu national executive committee yemu gy'owaabira mbu atoddeyo weemulugunye eriyo. Ekyo si kituufu n'akamusi era byezo ezimu ku nsonga ze tukyalenjinga. Kyobola twateekayo judicial review Embalala. Gye baasala ne bagamba mulimu nabye mutaatereeza nga mugenda okuwaaba omusango ogwo. Ne tugamba kale tewali buzibu. Ruling yemu ne tujja appealinga mu Court of Appeal we Kampala wano. Kale oli yali omulamuzi omu Justice Alan Nshimye. Kati tugenda mu maaso g'abalamuzi basatu ekitono oba bataano. Bonna basalewo ku nsonga ze zimu tulabe. Era ruling yemu ne tuddayo ne tujja appealinga mu kooti yemu kubanga obubbi bw'abayaaye bano n'obufere bw'obukulembeze buno obwa Nobert Mao n'abalala bafera nabo buli ku level nnene nti n'omulamuzi w'Embalala Justice Alan Nshimye bamutimba bbula bwe baleeta omuntu atakkirizibwa mu mateeka kubeera looya mbu yabeeyimiridde. Bino byonna obyogedde naye okyali mu Democratic Party. Mwendi era gye tulina okutereeza. Ng'oli wansi w'obukulembeze bwa Honorable Nobert Mao ng'eyalangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda. Bwe tukyakyalenjinga mu kkooti
nti tebwali mu mateeka nti tebagoberera birina kugobererwa. wali oyagala kwesimbawo ku kifo ky'obwa president bwa Democratic Party butereevu nnyo n'empapula n'enzijjayo kulongoosa ku revivinga ku reclaiminga mighty ne glory y'ekibiina kya DP ekyasobola okuddawo butereevu nnyo n'okusingako bwe yali ebadde singa tugoba abayaaya abafere abali mu kibiina kyaffe. mugenda balondobamu batya okumanya nti ono muyaayo ono mufere? already twabalondobamu dda. buli eyadda ku luuyi luli olw'abafere bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze. naye ng'era mmwe mwamulondanga mu biseera biri nga tulowooza nti ne ku mulundi anti era ffe twagala okutereeza sebo mumbejja ffe twagala era okutereeza ensobi gye twakola tekibangako kikeerezi. twagala kutereeza ensobi wonna w'ogikwatidde girwanyise ogitereeze. bw'oba togitereezezza kati fanga ogitereezezza bajja kutukola ebintu bingi naye tulina okutereeza ekibiina kya Democratic Party. awe mbuuliza nti DP ekyali ku opposition. Democratic Party eri ku opposition. how can you oppose someone nga muli mu nkolagana naye? ky'oba olaba twagala kutereeza tuggyeko oyo eyatupaatiikako ekyo tuddemu tutereeze tudde mu layini entuufu. bwebanga kyali kiyumba kya train kyava ku luuma. after the delegates conference yakola statement n'agamba nti ebya delegates conference biwedde ebyabadde embala byonna biwedde mukomewo ku lw'obulungi bw'ekibiina tukitambuza okukitwala mu ate tukomewo twalagawa. abaali bagenda abamu bava ne mu kibiina ne bagenda abamu abanyiga era abasinga abali ku side eri mukomewo ku side eno ku lw'obulungi bw'ekibiina tetusobola kubeera ku side etatambulira ku kituufu okujjako nga tutereezezza ne tutambulira ku butuufu. bwe twazzeeyo embalero okwapiringa ku ruling eyabadde embalala ku nsonga zo lawyer Democratic Party gwe yaleeta Kenneth Nsubuga Sebagayunga nga talina practicing certificate emukkiriza kubeera lawyer ya appearing on behalf of the respondents bonna okuli Democratic Party okuli Election Commission okuli Nobert Mao okuli Siranda. They were 8 of course. Na standing in brief na raising points of law naye nga tateekeddwa kyenkugamba nti bwe bufere obwo nga tateekeddwa era apiirwa eyo bwe twazzeeyo embalala omulamuzi n'asooka ajjawo costs because omuntu atalina practicing certificate tafuna costs. baali baatuteekako costs mbutulirire Democratic Party n'abalala betwawaabira olw'obudde ne ssente ze basaamu ekyo kyo n'akijjawo. era omulamuzi n'abuuza twali tumusabye nti ne ruling naye agidismissing gye yakola ku olwo naye n'asalawo n'agamba nti engeri gye mwapiirinze mu court of appeal ezo ensonga zijja kusalibwawo eri. n'asooka asazaamu kubanga kyalabiddwa era nekikkiriziganya nti ddala lawyer yali mufere eyajja okurepresentinga abafere nga bwe kyali. naye era tugenda mu court of appeal mu ruling y'emu omulamuzi yasaba Electoral Commission ekibiina ey'eggwanga ekulemberera byabakama etunule mu nsonga za Democratic Party kubanga Electoral Commission yo yalinga egamba nti ffe tebitukwatako naye ne bakigiteekako nti gwe olondoola ebibiina by'ebyobufuzi na bukya bwe butambuza emirimu. Tebagambye nti yingira mu internal politics naye laba nti bitambulira ku ssemateeka nga w'ekibiina nga bwegamba. Court of Appeal eno bwe mutafunayo bwenkanya muli ready okukkiriza obukulembeze tukyagenda mu maaso si ye kooti esembayo. Waliyo Supreme Court waliyo Constitutional Court. bwe mutafunayo bwenkanya tujja kubufuna ku level zonna. Ekyenjawulo omulamuzi Arani plan A yakufuna bwenkanya bwe bwanga tebuvuddeeyo tujja kubufuna tebusobola bukugaana kuvaayo.
saagala ogambe bannayuganda kuba malamu ssuubi bana Democratic Party nti tebujja kufunika. Tujja kubufuna. No, because mu process yonna wabaawo okuwangula n'okuwangulwa. Era mu process tulina bye tufunamu. Kati nga kye twagambye nti Electoral Commission yali ebyesamba. Ne bagiyingizamu ne bagigamba nti oteekeddwa. Nti wadde bali baasala manchoolo ab'embalala balina bye baatuwaayo. Balina bye baatuwaayo. Era Electoral Commission netuyita ne tugigamba nti togazeetinga obukulembeze bwa Democratic Party obwalondebwa embalala tebugazeetingibwanga. Ne tugigamba nti togazeetinga constitution y'ekimpatira gye baakuwa era tebagigazeetinganga. Era mu musango gwe gumu bwe twagenze ku apiiru omulamuzi n'agamba obukulembeze bwa Democratic Party buveeyo na advise nga tugende mu mediation tulabe butya bwe tusobola okutambula ng'ekibiina because kuva mabega tuzze tubayita mpandiisa amabaluwa ag'enjawulo nga twagala obukulembeze bwa Democratic Party obukulembebwa Mao buveeyo tutule ku mmeeza nga bammemba b'ekibiina tubeeko bye tukkaanya voices ziwulizibwe nga tebakkiriza. Obaweereza email bazanya ping pong tebeefuula bataziraba. Bw'otwala ebbaluwa okugirisivinga ku secretariat nga badduka administrator nga akubira omukulu nga mugamba Ddumba aleese wano ebbaluwa tugirisivinge nti eyo togikwata ng'eyo givaako. Naye kooti yabagambye nti mu bbanga lya myezi 6 mutuule ne ttiimu eyo muteese ku butya bwe mugenda okutambuza ekibiina kino oba sinakindi ffe tujja kusalawo. Bbanga ki erisigaddeyo? Twakatambuzaako omwezi gumu. Okay, before the delegates conference twalaba commotion ku kibiina kino eky'ebyobufuzi ng'abamu basuddewo obubizi mu mbeera y'okwekalakaasa abalala balumbye ekitebe ky'ekibiina ne bakolawo akavuyo. Bw'ojjukira embeera mukulu Mutenyu gye yayisibwamu n'atuuka n'okuba ng'ayambulwa ng'ate yatwala akakiiko k'ebyokulonda aka Democratic Party. Ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kiba nga tekisobola kumala nsonga zaakyo munda mu kibiina oba okusolvinga internal issues olowooza kinaabeera alternative eri bannayuganda oba kinaabawa alternatives zonna mu kukyusa obukulembeze? Nga tetunagenda ku bigger picture eya bukulembeze bwa Uganda. Mukadde wange Muhammad Kennedy alabye ebizibu bya munda mu kibiina naye ffe tugamba nti kokirabe kubanga weeyingiza mu bintu byeweefuula nti omanyi nga ate tamanyi. Naye ono w'akakiiko k'ebyokulonda? Akakiiko k'ebyokulonda kabeera tekabeera permanent, kali temporarily created. Ate obuvunaanyizibwa bwako obuderayivingibwa mu mandate eya secretariat ekulembebwa secretariat. Era bw'atunula mu mpapula n'alaba nti waliwo ekibuzeemu waddembe okugamba nti munaye tosaanidde. Teri awandiika bbaluwa ng'agenda kwesimbawo n'awandiikira simanya management committee simanya electoral management committee nga bwe bagyogera owandiikira secretary general. Mwami Mutenyo yeewa nnyo obuyinza bw'atalina ssemateeka bw'atamuwa. Akakiiko era twamulaba ne mu NDC nga yeetaddewo si yalina okweronda era secretariat si yalina omulonda. Ekyo kikolebwa ku flo ya National Delegates Conference that is ng'eyitiddwa ne tulonda abakulembeze bonna okuva mu ggwanga lyonna ne tulonda oyo agenda okutuyambako okutambuza okulonda mu kaseera ako era bwe kuggwa ng'asiizinga okubeera era Delegates Conference eddako kye kimu awo wennyini. Mwami Kennedy mukadde wange yeewa obuvunaanyizibwa oba baamuwa obuvunaanyizibwa naye n'abwashuminga ng'ate tebuli mu mateeka. Yatandika okusiivinga n'okuwa amateeka nga tateekeddwa. Kyenkugambye nti najjayo empapula nagenda n'enzijjayo nti ne bw'oba oggyeyo ng'ozzaayo ng'owandiika ozizza ku secretariat ekulembebwa secretary general era owandiikira secretary general towandiikira Mutenyo si gwe owandiikira. Ebyo ebimu ku bye twagala okutereeza era nabiwandiika
nga ng'anya okuzzaayo empapula bayongeza fees ne bateekawo fees nga tetuzikkaanyizaako baatuula abantu ab'olubatu ne bagamba nti kati pulezidenti w'ekibiina olina okusasula miliyoni 10 otya Democratic Party kibiina kya bonna ekitazibirayo muntu yenna singa abeera n'obusobozi abakola ssemateeka tebaali basiru nti neeke yerisalangawo ebyo ebigendo okutambulizibwako so si mutenyo oba mawo oba siranda ng'abantu tebayisangako olukiiko luyise ekyo. Tuddeyo ku kibuuzo kyange nti bwe muba nga temusobola kumalawo ndooliito wakati mu kibiina mwagala kubeera alternative ki eri bannayuganda abaagala in case baagala okyusa obukulembeze? Tebyagambye nti tetusobola kumalawo ndooliito. Bino bye tukola ze zimu ku mpenda ze tutema okumalawo endooliito ezo. Tekiri mu Democratic Party wokka kiri mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo especially ebiri ku ludda oluwabula gavumenti. Of course ne NRM erinamu ezaayo naye yeegezezzaako okulaba nti obumulumulu obwo babumulungula. Democratic Party ensonga zifuuse endala. Abamu beesimbawo n'akugamba nti ze sikkiriza mu bukulembeze buliwo naye nga ndi ali mu Democratic Party. What does this speak to political parties in Uganda? Bwe muba nga temusobola kumalawo ndooliito munda mu kibiina, are you an alternative to Ugandans? Of course bannayuganda Democratic Party nze nandigambye nti kyekibiina kyokka ekisobola okubeera alternative erondebwako ng'oggyeko mwami Museveni. Watugambye earlier on nga tutandika nti DP y'amaanyi ekyali y'amaanyi ne kaakati ekyali y'amaanyi kyoba olaba obuvuyo buno bwonna bwe tuyina bagezaako forces ziri okugikkakkanya amaanyi gaayo. Naye ate omumuli gwa opposition saawa zino DPC yeegukudde. Of course ekyo nakyo waliwo ensonga lwaki kyoba olaba ffe munda mu kibiina twagala okumalawo buli obumulumulu bw'oyogeddeko tusobole okutereeza obukulembeze bannayuganda baddemu balabe Democratic Party nga bweteekeddwa okubeera. Performance ya Democratic Party mu kalulu kennyini ke tulimu weesanga nti eserebye nnyo. Of course tuzze tusereba naddala ku mulembe gwa Mao gye mbadde nayo mu parliament ababaka twabadde na 9 kati tulina 5. Yes. Ate nga abana bava mu Northern Region omu yava mu Central Region. Ku babaka 9 abasimbibwawo abakwata kaadi twafunyeeko 5. Kiraga need eya reform eya revival within the party. Tuserebye naye singa ekyennyanja kino tukwata omutwe ne tugutema ne guvaako tusobola okutaasa ebitundu ebya wansi ne bitavunda. Ebyobufuzi wetwogerera bikyuse n'engeri bannayuganda gye basazeewo ku mulundi guno weesanga nti waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo nti bw'otunuulira oba bw'okola okunoonyereza weesanga nti okulonda kw'omulundi guno kwabadde nnyo ku bantu ssekinnoomu okusingira ddala ebibiina mwe bava y'ensonga lwaki nti ennamba y'aba independence eri wagguluko. Saagala kukyogera bwe ntyo. Ekisooka bannayuganda teba embracingangako multi-party democracy bukyanga atandika. Ng'oggyeko nga mu mawanga nga America wa nti balonda kibiina. Ate ng'ekyo tetukinenyeza bannayuganda nti ebibiina by'obufuzi tebikoze mulimu gwabyo kwagazisa bannayuganda nfuga ya bibiina byonna. Tebikoze mulimu gwabyo kulonda bakulembeze abo abatuukanye n'omutindo. Ogenda okwesanga nga abafulaga bearers abalondeddwa oluusi nga tebasiivingiddwa kutuukana na mutindo gwabo be bagenda kufuga kukulembera. Nti weesanga nga abantu gwe bandyagadde oluusi ebibiina bino si be balonda. Beesanga nti tuva ku nsonga ya Uganda oba service delivery ne tudda ku personal interests ng'abantu. So y'ensonga lwaki olaba nti abantu naddala ku mulundi guno ebibiina babikooye nnyo ne bagamba nti katugende tulonde abantu bassekinnoomu nga bwe bali. Lwa nsonga nti bakuyita kuyibwa ebibiina bibayiye nnyo emirundi giri gye bazze balonda nga balonda kibiina
nga balonda weevu ku luno bagambye akatulonde ensonga katulonde abantu ffe betusuubira betulowooza nti be babagenda otwala ekibiina mu maaso newankubadde ngaera bangi abayiseewo nga bakoze olukujjukujju nga babbye bataddewo amaanyi mangi nnyo bagenze mu kooti ne zibalayiza naabo nabo mwe bali tebibulamu. Okay. So ku kifaananyi ekinene nga twogera kalulu kano because olunaku olwaleero okulonda kw'aba councillors ku mutendera gwa LC3 kugendera ddala mu maaso newankubadde nga wembadde ngezezzaako okufuna information ebikola byatuuse dda naye abalonzi bakyali wansi. How best would you describe the 2026 general elections? Akalulu ka luno bannange buli omu akanyenyeza mutwe tekabangawo kyobola ba voter turn up yabadde wansi ddala okusinga ne ku mulundi oguwedde gye twagamba nti era yali wansi nti buli gavumenti eno lwekola ebintu ekisooka abantu baggwamu essuubi akalulu bakajjamu essuubi nti kasobola okubaako enkyukakyuka gye kaleeta ng'ate kituufu. Bw'obanga ovuganya n'omuntu nga yali mu buyinza nga tatadde wansi buyinza nga n'abagenda okubalangirira nabo ali mu buyinza abayinako amaanyi abalonda nti n'abakuuma okuviira ddala ku okuviira ddala obululu gye bwaggyibwa gye bwakubibwa ne butwalibwa ku electoral commission be babulina be basalawo nti tukuba obululu bwe buti be bakuuma okubuleeta ku polling stations be bakuuma declaration of results forms na biki n'obululu bwonna ne boxes nga ebitongole ebyo ebya security ebikuuma tobirina bannansi tebakyabiinako buvunaanyizibwa byafuuka bikolera omuntu omu ne bw'obeera gwe tosobola butaggwamu maanyi bannayuganda baggwamu amaanyi nti akalulu kasobola okubaako kyekakola. Minister wa Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao yatutegeeza nti akalulu kano kagenda kuba kanjawulomu era kabadde kanjawulo kagenda okubaako emirembe nga kakakkamu bulungi nnyo era kabadde kanjawulo nga bwe yagamba kubanga tekabeerangawo bukyanga kabaawo. Nze ku lunaku lw'okulonda nalaba emirambo egiwera wadde intaneti bagijjako. Ke kalulu munnansi watafunidde yadde akakisa aka-expressinga views ze ewatali kuyisibwa bubi. Ke kalulu kendabye nga eryanyi ery'ebitongole by'ebyokwerinda lisusse. Ke kalulu kendabye nga essente z'omubi w'omusolo zakozesebwa okuleeta obuuma empitirivu ne butuuka ne butakola. N'ebitundu ebimu bwakola. Teriwe bwakola okujjako mukano lwe basazeewo nga bamaze okuyisaawo bye baagala. Mu bitundu ebimu bwakola. Tebwakola. Ku polling station wennondera bwakola. Ludda wa ku kalulu ki? Kalulu ko bwa president n'ababaka ba walondera wa? Bukasa Muyenga. Kati kitegeeza mwabe Muyenga mwali balondemu. Naye eggwanga lyonna percentage ndowooza 89% tebwakola. Kyobola bamawo yakulaalikirawo ye ng'amanyi kubanga ali munda nti kano akagenda kubeera kanjawulo nnyo kubanga tekabangawo okutiisatiisa okwali mu kalulu kano tekubangawo. Events zi-unfoldinga post election nazo nzibu nnyo tezibangawo. Kati gwe ng'ogamba nti abannayuganda banajja okukalonda osoose kubatiisatiisa obagambye nti bw'omala okulonda vaawo security yejja okukuuma ebintu bingi. President Museveni yavaawo ne win ku bitundu 7.1 yafuna miliyoni 7 ndowooza. Ekirambika nti bannayuganda baamulonda bamuteekamu obwesi. Gw'olina bukakafu ki nti baamulonda? Okusinziira ku byalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda. Anti akakiiko k'ebyokulonda yalangirira ani abalonda? President Museveni. Kati gwosuubira omuntu okulangirira omulala atali mukama we? Okuba ebituli mu byalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda. Tubiwakanyiza ddala.
kubanga tewali bukakafu bulaga nti yawangula. Ebyo byalangirirwa oli eyalondebwa oyo gwalangiridde. Is it because President Museveni yawangulira waggulu compared ku yamukwatira ekyokubiri ekyokusatu n'ekyokunaana? Ekyo kyonna si kikulu. Ekikulu kya byonna nti eddoboozi ly'Abannayuganda lyalinnyibwako. Freedom ey'abantu okugenda okulonda oyo gwe baagala yabaggyibwako. Naye NRM bagamba nti baali beeteeseteese ekimala era ne mu kuwenja akalulu bo bagamba nti beeteekateeka ekimala okumanya ani akola ki ebintu byasobera okulaba nti bajjayo win. Ebintu byasobera ddala kuva mabega kuviira ddala mu electoral commission preparations kukuba bululu campaigns walaba abopposition abasinga nga tebabakkiriza kutuuka mu bitundu gye balaga babakuba emiggo babasiba abaana babatta. Ab'ebyokwerinda bagamba nti baali bye bakola bikontana n'ebyakkanyizibwako akakiiko k'ebyokulonda mu kunoonya akalulu. Ebikontana bye biriwa? Nti bakkaanya mugenda kuyitanga wano temutaataaganya temutambula na namba y'abantu bangi oba temutambula na Mwami Museveni nga tebaamugaananga. Yatambulanga yekka n'emmotoka ze. N'emmotoka ze kubanga bw'ojja mu kalulu tojjanga president obeera candidate. Naye anti kati ye abadde adabulinga. Abeera candidate Museveni si president Museveni. Because obuma bwe bwagaana okukola Mulamuzi Simon Byabakama yamukubira okumwebuuzaako okumuga nti tukozese registra. Ndowooza owulira. Sorry, register. Weebuuza ku president ku candidate because candidate ali mu race. Candidate ali mu race. Ate gw'okubira gw'obuuza kati bannange tukoze tutya wano obuma nga bugaanye. Because President Museveni agenda mu kalulu nga candidate abeera he doubles as a candidate as the president. Nedda mukama wange bwe tuyingira akalulu ssemateeka kirambika bulungi nti obwa president abuumuza najjanga candidate. Anti kyenkugamba nti okuviira ddala eri mu nsaaniika mu nteekamu y'emiziŋŋoonyo emmere yasobwa enteekateeka yaayo kati gw'osuubira otya okufuna emmere ku sowaani ng'eteredde nga tewateekamu miziŋŋoonyo bulungi ogenda kufuna emmere ng'ebibiridde yayingira amazzi. Naye ate ebiririra n'etawunya. Eno yawunya n'okuwunya. Yabiririra n'ewunya yakola emmere gye baatadde ku sowaani tosobola yadde n'okugisemberera. Yawunya erimu amazzi amatooke tegagonda bulungi teyajja tuli ku bikonwa ke kalulu ke twavuddemu gw'ogambye nange eggwanga lino okaaba bwoseka kubanga ebintu ebitambula mu ggwanga naye Mwami Museveni atuula eyo naye n'atunula n'agamba ddala kituufu kino kyendiko kye kituufu oba ye teyeekuba mu mutwe mu mutima. Tweteekateeka ekimala naye bw'obeera ng'olina powers ezikusinga. Political party ebadde n'endooliito munda mwayo. Of course. Ne weesanga nti buli omu akutte direction ye. Abamu bavaamu ne bakola ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo. Ffe waffe mukulu Nobert Mao yatukola obubi obutagambika n'abasala olukujjukujju mbutagenda kwesimba ku bwa president naye nga ssemateeka w'ekibiina agamba bulungi nnyo nti president w'ekibiina butereevu yabeera presidential candidate. Anti agamba okusinziira endagaano gye balina kuba president bagenda wagira teriyo yabimutuma ebyo byonna ali mu mankwetuge. Okusinziira ku nkolagano oba endagaano eri gye bagenda eyiye ne Museveni wakati wa DP ne NRM. Endagaano yali wakati wa Nobert Mao, Siranda ne Museveni n'abalala. Era kuba president basimbawo candidate ne bawagira Mwami Museveni. Kyenkugambye nti then ye n'asobola okwesimbawo n'aba nga wangula akalulu ewa Elaro Peche. Yagenda ayina ebiruubirirwa bye ng'omuntu ng'era bwe yalangiridde nti ajja kubwa speaker wa parliament. Bayina ebiruubirirwa byabwe at the back. Naye kati ebisinga twabigwamu. Ye yali ayina kirala kyabala. Obukulembeze oba membership y'ekibiina tetumangako mukulu Mao kugenda kwesimbawo ku bwa MP nga ssemateeka w'ekibiina the supreme
constitution eyekibiina egamba nti pulezidenti w'ekibiina yanaabeeranga fulaga beara mu kalulu akeggwanga. Kati okujjako nga ddala si ye mukulembeze ng'era bwe tumuwakanya n'asalawo agende yesimbe ku bwa member of parliament because ne wiini ye ekyatankanibwa bye yakoze bingi nnyo. Watunula mu kalulu ke yalimu nga taweza na bantu 2 ku laale ze yakolanga obululu yabugjewa. Abalonzi bamwesiza abo 2 beyageranga nabo bebatambuza message. Uganda okaba bwoseka yateyo win era ali mukulamuza ntebe ya bwa speaker atebuuza kuba member nga mu aba DP abekibiina ne banna Uganda okutwaliza awamu. Omukulu Norbert Mao kye tumwetaaza is mukama wange Sebo Honorable Mao entebe y'obukulembeze bwa Democratic Party gite ogenda okole ebyo gwe byolaba nti bye biri mu interests zo. Wayagameno gamba nti abava mu kibiina ne bagende walala mu abalabye baagudde. Anti baagudde lwa nsonga nti ye kennyini yabalemesa okujja mu kibiina. Abantu abadde baba identifyinga nga bamemba ba kibiina kya DP. And nze kyemmanyi ku royalty y'abamembers b'ekibiina kya DP. Nze buli we nasanze owa DP natiikinze. Luli bawangulanga nga bamemba ba DP era bamemba ba DP be babayisaamu kati ku luno tebagidde ku fulaga ya kibiina. Osuubira ki mu ddakiika zino ezisigaddeyo nga tudda ku kifaananyi ekinene ekya opposition nga bwe yaperformize mu kalulu kano. How best do you think you can work out issues ze mulinanga opposition okulaba nti come 2031 performance yammwe yeeyongerako oba ekyukamuko? Ebirina okukolebwa bingi nga opposition ebimu tosobola kubyogera ku mpewo. Waliwo ebintu bingi ebiteekeddwa okukola. Waliwo talks ezirina okukolebwa. Wakyalina bintu bingi tulina okutuula nga opposition parties tulabe because buli lwe tweyawula ne tubeera nga buli omu ali ku kirala kiyongera okutunafuya. Tusobodde tutya okuvaayo nga opposition ey'amaanyi? Tusobodde tutya okugyawo abakulembeze oba obukulembeze mu bibiina obw'enjawulo obulina interests ezitali ku national ezitali z'abantu bonna nga bo beeyagalizanga bantu because mwe bali mu bibiina byonna. Tetujja gamba nti kiri waffe wokka nti Mao yekka yeeyagaliza ng'omuntu ne mu bibiina ebirala gye bali bangi beeyagaliza nti oli n'aganze ke nkutte wano akakafo k'obubaka bwa parliament ngenda funa milioni 310 za mmotoka nfune sente ez'ennyumba nfune ez'amakooti amasuuti. Bwe tusooka ne tujjawo ebyo ne tusooka tutunuulira Uganda eyawamu because at the end of the day ffenna tusafalinga kyekimu regardless goyinza okuba ofunyeyo akasente kali naye era oluguudo lwempitako naawe lwoyisaamu eyo emmotoka yo naawe lujja kukosa. Bw'olwala ebino ebirwadde ebinene eby'amaanyi ojja kudduka okusobola okugenda ebweru w'eggwanga ezo sente zennyini ozoonoone zewandibadde okolamu ebintu ebirala ebitegeerekeka. Naye singa tukola goals eza Uganda eyawamu nti tugende tutereeze bweba infrastructures tuziteeteseze zitereeze nti LFS sector naye etereera amalwaliro gabeemu eddagala twongere okuzimba amalala nti education naye etereere abaana baffe basobole okusoma ku musingi ogutegeerekeka tusobole okuva ku level we tuli nti tusoma kufuna mirimu so si kutandikawo mirimu. Ebintu bingi bye twetaaga okutereeza okwetunulamu nga bannabyabufuzi tuleme kulimbalimba bantu nti tugenda kukola bintu bye tutasobola kukola. Abantu bangi balimbye abantu beewoze mu mabanka nga basuubira nti bagenda kuyitamu eri basobole okufuna ettooke balizzeewo. Ffenna tuddeyo twetereeze nga opposition tudde ku nnono ey'okukolera abantu ebyobufuzi buweereza. Tuddeyo tuweereze nga kyeŋŋambye nti tuddeyo tuweereze kubanga ku mulundi guno ebikonge ebibadde ebinene mu parliament byawanguddwa mu kalulu kano kennyini. Abawangudde bawanguddwa abamu mu butuufu abamu mu butali butuufu. Mulimu ababadde tebakola ng'abantu babalabye ne bagamba nti
ono ye kagira awummulamu mulimu abalabye nga ono naye atuluddeko nnyo abantu ne bagana nedda ono kagira awummulamu tuwakanya President Museveni kubeerako myaka ate nammwe mubaddeyo ebbanga nti naawe sooka owummulemu waliwo abaagudde nga lwa fitina nga bantu kubakonjera bingi nkugambye akalulu kano kabadde kanjawulo nti mubaddemu ebintu bingi nnyo tuyigiddemu ebintu bingi nnyo tulabye surprises nyingi nnyo. Though some people bagamba nti byobufuzi byatutte a different direction of course the usual norm. Twavudde ku business as usual kati tuli ku new normal. Wolabira ababaka nga nkerettanyi sente oluusi teyogera wamu waliwo lweyogera waliwo ne lwetayogera naye nga percentage esinga obunene sente yayogedde nnyo mu kalulu kano okusinga ebirowoozo sente yayogedde nnyo mu kalulu kano abantu baguze nnyo akalulu baguze nnyo ba officials ba electoral commission baguze nnyo ab'ebitongole by'ebyokwerinda ne bajja ne bakola effujjo lingi nnyo mu kalulu ate nga ne mu opposition element sezo mweziri ezaakoze ebyo nti oli olw'okuba alina ssente abantu bajja kumuwuliriza nnyo ate ssente zirina ensonga lwaki zaakoze nnyo nti abantu baavu nnyo eggwanga lino mwami Museveni ne gavumenti ye balina engeri gye baavuwazza ennyo abantu okutuuka nti omuntu ne bw'omuwa nnusu mutwalo alabanga ggwe katonda we omuntu ne bw'omuwa 15,000 alabira ddala nga ggwe katonda abantu bajja ku campaign nze nali ngenda kujja kwesimbawo ne bannyima kaadi ku kya MP wa Lubaga North naye bwe natestinga waters mu kitundu nga buli wootuuka omuntu akugamba ozze naye onkoze otya naye abantu abo nabo tobanenya nti oluusi nabo babeera embeera yebakutteko ng'alaba yegwe gateway egenda okumutuusa mu nsi ensuubizi abantu bamale ennaku nga tebalidde kyamisana abantu balya kimu kati ate nga n'ekimu ekyo kye balya chapati kikomando kya 1,500 ate nga ye percentage esinga obunene so eggwanga lino mwami Museveni n'abantu be batutadde mu kafunda batunyize ekibuuzo kyempunzika nakyo DP kikyali kibiina ky'abantu of course kibiina ky'abantu kati fenga mwe tuli mu kibiina ekyo kibiina ky'abantu newankubadde obukulembeze obuli ku ntikko tebwalondebwa bantu saagala kubasiibula kubanga ebintu bingi bye tulina okunyumyako nkyadda era nja kubasanga eyo tujja kusigala nga tuwayamu nga twogera ensonga saagala kubasiibula kubanga boga nti mbasiibule mbanga agenda oba okufa obanga agenda okukola ki kale obubaka bwo obuwunzika basebole banyabo naddala bamemba ba Democratic Party mbasaba kimu nti tetuva ku mazima tubeere nga tuli bagundiivu naddala ku nsonga ezo ezazimbibwako ekibiina kyaffe ki Democratic Party ffe twewaddeyo ng'abakulembeze bwe mwalonda okulwanirira ekituufu okulwanirira ekibiina kya Democratic Party okubanga kiddayo ku nfuga kwe kyagunjibwawo enfuga ey'amateeka enfuga erwanirira obwenkanya erwanirira amazima saagala mugwemu ssuubi nti olw'okuba tuwangulwa mu scenarios ezimu tujja kuwangula mu scenarios endala paka lwe tunaatuuka ku kituufu kubanga ekibiina kya Democratic Party kyekyokka ekisobola okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda buli munnayuganda gy'ali n'afunamu nze Julius Dumba neyanza weewaawo akoddera mu luyimba taluwoomya wano nno sisobola kubanga nyongerako ekigambo n'ekimu okuva ku ebyo omugenyi wange byakonyeeko amakya g'olunaku olwaleero wabula nkukubiriza gwe munnayuganda ogenda ate obenga olonda okulonda kw'abakansila ku mutendera gwa LC3 kwa lunaku lwaleero so mugende mulonde ebikola byatuuseeyo dda okusinziira ku bakakiiko k'ebyokulonda kale nno njagala kubanga ate mpunzikira wano show y'olunaku olwaleero ensonga zibadde za Democratic Party n'ebyobufuzi nga bwe bitambula mu ggwanga lyattu Uganda awo nno bwe tutambulidde olunaku olwaleero njagala kwebaza ttiimu gye nkoze nayo mu control omwali omukulu omukose Arnold Anthony Alvin Lubega biba producer b'olunaku olwaleero songa ku camera nyinawo omukulu Emma ne Ryan abakoze omulimu gw'ettendo makaliza olunaku olulungi tusinkana omulundi ogujja mweraba
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.